Bismillahirrahmanirrahim. Ezimu ku nsonga eziremesa okusoma Qur'an n'okumanya ebikwata ku ddiini okutwaliza awamu kiva ku butamanya kusoma Luwarabu. Ekyo kiva ku kwebuuza w'otandikira nga tolabawo. Ekibuuzo: otandika otya okusoma Oluwarabu nga gwe mulundi gwo ogusooka? Olulimi Oluwarabu lulinga n'olulimi lulala lwonna. Otandika n'okumanya ennyukuta ez'olulimi olwo n'omanya engeri gy'ozaatulamu, n'odda ku kuyunga ennyukuta ezo okola ekigambo. Bw'oba osobola okusoma ekigambo ekimu, ekyokubiri oba nakyo kisobola, ekyokusatu, ekyokuna, bw'otyo bw'okola emboozi. Abayizi abasinga abatandika okusoma Oluwarabu batandika mu kusoma ekitabo ekiyitibwa Yasaruna. Yasaruna kitabo kirungi, kiyigiriza okusoma Oluwarabu okuviira ddala ku nnyukuta okutuuka ku kuyunga ebigambo. Era Yasaruna ekozesebwa nnyo mu masomero agasomesa eddiini oba agasomesa Oluwarabu. Naye obuzibu obuli ku Yasaruna nti abayizi abasomera mu Yasaruna ebiseera ebisinga bamala ebbanga ppanvu nga tebannaba kutuuka kugatta kigambo, kwesomera kigambo nga bo. Era weesanga nti omuyizi gw'otadde mu ssomero ery'eddiini amala n'emyaka 3 nga tasobola kwesomera kigambo nga ye. Weewaawo asobola okusoma Qur'an naye ebiseera ebisinga kibeera kikwate. Asobola okusomera essuula naye ate bw'omubuuza nti bikkulawo w'osomye osomewo ng'olabako. Ebiseera ebisinga kibeera kizibu kubanga kye yasoma yakikwata bukusu, tasobola kukyesomera nga ye. Akalowoozo kange, bw'obeera nga wali wakutandika kusoma Luwarabu, soma ennyukuta, osome n'engeri gy'ozikozesaamu ennyukuta ezo mu kukola ekigambo, olulimi olusoma, olukozesa, olwogera. Soma ennyukuta, oyige engeri gy'ogattamu ennyukuta ezo okukola ekigambo. Mu vidiyo ezigenda okuddako, insha Allah, tugenda kutandika okusoma Oluwarabu eri omuntu nga tosomangako Luwarabu wadde, ne bw'oba nga wasomako naye ate nga towekkiririzamu mu ky'osoma, oba nga osoma Qur'ani naye ng'ebigambo obitya nga obitiisa amaaso, ng'ebigambo bizibu okuyita ku lulimi. Ebyo byonna biraga nti waliwo ekibulamu mu kusoma kwo. Vidiyo eziddako tugenda bba nga tulaba engeri gy'osomamu Oluwarabu ng'olusoma omulundi ogusookera ddala, ne bw'oba nga wasomako naye ate nga toweekakasa mu kusomako kw'osoma Oluwarabu. Obeere ng'osobola okulusoma oba Qur'ani ng'osobola okugisoma nga naawe weekakasa ky'osoma. Salaamun alaikum.